Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda akuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa era akatabo kano kawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka era ng'olunaku olwaleero tutuuse ku mutwe ogugamba nti olumbe lwa Nnaalinnya Zaalwango. Ku lunaku olwo ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi gwa Okitoba 1955 newankubadde nga Kabaka yalabika nga yali akooye nnyo naye abalangira n'abambejja ab'ekika kye bonna baali bamwetaaga mu masiro e Kasubi okwabya olumbe lwa Nnaalinnya Zaalwango. Era naye bw'atyo bwe yakola akawungeezi ako yagenda e Kasubi n'ayabya olumbe lwa mwannyina omumbejja Victoria Mpologoma ye yasikira Zaalwango ku bwalubuga w'e Kasubi. Bwe lutyo olunaku olusooka mu nnaku 8 ebijaguzo by'amadda ze byamala bwe lwagenda. Kati nno munnange tutuuse ku mutwe ogugamba nti okukakasa endagaano ya 1955 era olunaku olwaddirira nga 18 Okitoba 1955 endagaano empya lwe yassibwako emikono. Omukolo guno Makuge gwali mu kigango ekyali kikoleddwa mu nkola ey'Ekiganda nga kiyooyooteddwa bulungi mu ngeri ey'ekitiibwa era esaanira omukolo ogwali gugenda okukolerwamu. Anti ogulinga ogwo gwaliwo emyaka 55 egyali gyayita era ng'endagaano ya 1900 ekakasibwa nga batono nnyo abaali bakyaliwo abaaguliko. Omukolo guli ogwa 1900 Nnaabagereka ye yasooka okutuuka n'atuuzibwa mu kifo kye kumpi n'abalangira n'abambejja. Omutanda yatuuka ku ssaawa 5 ez'enkya ng'ayambadde era nga tulukuse mu kkanzu ne busuuti awamu n'engule ku mutwe. Yajja atambula mpola mpola mu ngeri ey'essimbo n'ekitiibwa ekingi. Wamma Obuganda ne bufa essanyu anti bwali tebumulabangako bw'atyo okumala emyaka 2. Ennyonta, enkalamata, enjala ng'ebali bubi ey'okulaba omutanda waabwe ng'anekanekanye mu kitiibwa ekingi bwe kityo. Nga wayiseewo akaseera mpawe kaaga ne gavana n'atuuka nga naye anekedde bulungi mu byambalo bye ebitongole eby'obwa gavana. Kabaka yasituka okumusisinkana n'okumwaniriza ne balyoka bagenda bombi ku katuuti okutuula. Katikkiro Kintu n'alyoka ayimuka okwanjula abaami n'okwanjula endagaano eyali egenda okukakasibwa. Oluvannyuma yayita Ssaabasajja ayogera eri Obuganda. Katikkiro ng'amaze okwogera, Kabaka yasituka okwogera eri Obuganda. Kabaka bye yayogera gaali makula meereere anti buli muntu ng'alimu amaddu okumuwulirako. Yasookera ku ebyo ebyaliwo mu nsi ng'ali mu buwaŋŋanguse. Yeebaza nnyo abantu be olw'obuntu bulamu n'obukkakkamu bwe baalaga mu kiseera ekyo era n'agamba nti engeri Abaganda gye beeyisaamu yabaweesa nnyo ekitiibwa mu maaso g'Abazungu. Era Ssaabasajja yayogera ebigambo bino ng'abyolekeza Nnaabagereka. Yatandika bw'ati: okumala emyaka gino gye sibaddeewo abantu bonna abanjagala era n'abaagala Namulondo kuggwe kwe babadde banyweredde. Nkwebaza olw'obuvumu bw'olaze mu kiseera kino. Ate ku ndagaano empya Ssaabasajja yayogera bw'ati: enkola eno empya etaddewo demokulaasi ekwatagana n'ensi ekula ey'ebiro bino ate nga kino kye kimu ku ebyo bye mbadde nfuubaanako ku lw'ensi eno
nga jjajjange Mwanga II bwe yassa omukono ku ndagaano eya 1893 n'eya 1894 era ng'endagaano ya 1900 bwe yateekebwako emikono mu linnya lya kitange ne ku lw'abaami n'abantu ba Buganda, nange bwe ntyo ngenda okussa omukono ku ndagaano eno eya 1955 ku lwange, ku lw'abaami n'abantu bonna aba Buganda. Ebyo nno bye byali ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka Frederick Edward Luwangula Muteesa II. Ebigambo bya Ssaabasajja sijja kubyongerako kigambo kirala kyonna, wabula munzikirize nzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo, tuddiŋŋana ate mu kitundu ekirala nga nkuwa munnange ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.